baba tabye sukali abataka baba tabye taka abira mutemu bonna banonyerezeko. So enjawulo gye tuleeta kugamba bannange ffe tugobawo ababbi tujefu abatali babbi. Okukikakasa otya nga ne munno bw'aba agudde mu nsobi takangavulwa. Naye ffe kyaffe tukikola mu mukwano naye nga tuyikoza amazima kubanga buli omu tetusobola kugamba nti amazima gaffe gabalansinga bwe kiba kituuse kwono mukola ekituufu naye bwe kituuka kwono temukola kituufu. No, tulina okukola ekituufu. Empuliziganya y'ekibiina kya NUP n'abalala abatwalibwa nti baludda luvuganya mu kibiina ku mbeera eno mulinako ku ngeri gye muwuliziganyamuko okulwanyisa kino? Okulwanyisa ki? Obubbi buno obutandise okuvaayo ne Museven. Munnange tetwakatandika eyo yebadde enkola yaffe. Ffe tubadde nga tulabisa Museven kuba kikyamanyi kye tusobola okukola era tukyagenda maaso okukola ekyo. Of course tuwuliziganya ne bannaffe naye era njagala omanye nti tulina mu bannaffe nga batya either nga batya Yanita Mongo kyakola zaake bonovayo noyogera amazima naawe ayinza okikola. So ne babeera mu kutya bwe kutyo. I understand. Ate mulimu ne baasasula nosanga nga munnammwe naye najja n'atunula mu kamera n'ayogerera ddala ebikyamu ate nosanga olinga munnange bulijjo obadde olabyanga mu muntu mugezi muntu mwesimbu naye nolabanga lwana n'amazima agamu awiyuyo agazeena mu kifo ky'okugamba obugambi nti kino kikyamu oba kino kituufu kuba kiri clear. Tusobola kubeera in between. Ekikyamu kiba kyamu n'ekituufu kiba kituufu. Amateeka bw'ogagoberera gayinza olumu okufuula ekikyamu obutuufu ne gafuula ekituufu ekikyamu. Era abantu naddala abavuddeko ensonga zino oli ajja kugamba nze kino nakikolera mu mateeka. Ekitegedde n'abalala kijja batwala kityo. Ekibiina ne kivaayo ne kiga nti mwenna abakoze ensobi muddeeko wabbali mwenenye oba muzeeyo sente. Naye ate etteeka ne ligamba nti yakikoledde mu tteeka. Ekibiina kya NUP nga kikulemberwa Mwami Kyagulanyi ne kigamba gwe nkugjeewo ntaddewo ono. Etteeka nga mu kibiina etteeka lye kikugamba kubanga obukulembeze obulina n'abakwetoolodde mukwatiza wamu ne mutwala ensonga mu maaso. Naye ate mu ntebe mwatudde nti tulina kusooka kutuula ne tukola bwe tuti. Olaba omusajja omugezi omuploto yagamba nti good people don't need laws but bad people can find their way around any law. Abantu abalungi tebeetaaga mateeka gabafuga kubafuula abantu balungi. Naye ate abantu ababi ne bwe wabawo amateeka basobola okugakuba ekkoona. Kakati wano waliwo amazima kye gagamba n'abalala gwe kyoyita etteeka naye abo bali mu buyinza abakozesa amateeka ne bakozesa amateeka oba ne babaga amateeka aganyigiriza nga makyamu nga tegali mmolo. Tubola eno nsonga ya buntu bulamu ya bwesimbu. Njagala omanye nti yes amateeka gabaawo naye ne slave trade kyali mu tteeka. Slavery was legal nga kiri mu mateeka nga oli ajjawo omuzungu n'akugula kuba oli muddugavu kuba etteeka bwe ligamba. Colonialism lyali etteeka ne lisibwa nga likiriza omuzungu okujja n'akubba n'akunyagulula. Yensonga lwaki n'amateeka ago tulina etteeka wano Republic Order Management Act eryali olobera okubeera abantu abataano nga musinkana nga guba musango. Ebiteekateeka bingi nnyo ebyekisiru baleeta etteeka eritusaako musolo ku social media n'ebirala bifaanana bwe bityo. Baleeta n'amateeka agabba nakugambye Museven tamenya banka. Ajja ne baleeta ekiteekateeka ne bakiisa swi n'alyoka anyagulula abantu. So buli kiyita mu parliament liba lifuuse etteeka. Classified budget neyite liba lifuuse etteeka kuba parliament lukiiko lw'eggwanga olukulu olusalawo buli kye lusalawo liba lifuuse tteeka. So si buli kye basalawo nga babawadde enguzi nga babatiisatiisiza tekiba kituufu.
n'olw'ensonga eyo ffe olwabitukiririzaamu mwami Mpuuga bwe yeesanga mu kabaati bwe katyo twamuwa amagezi alekulire asigaze ekitiibwa kye era n'atusuubiza tyagenda kulekulira sali zira kuba saa 24 naye bwe kitaakola bwe kityo ne tuvaayo ne tuwulirako eri eggwanga dino kino bwe kiti bwe kyabadde kubanga kyali muki mu public singa eri abaga tusooka kutuula tebamujjaaliriza kubanga kisoboka twali tujeeyo mapenduzi gwe baakozesa okujjayo zaake mapenduzi nga ffe twamulonda ogenda kakiiko ako naye omuntu tumulonda ate n'akozesa amaanyi g'abantu ate okunyigiriza omuntu akikirira abantu zaake oba zaake yali alabisa nnyo obubbi obuli mu commission bakozesa mapenduzi omujjayo mapenduzi ng'ekibiina ne tumujjayo Anita Amongo n'amulemezaayo nga ye so kisobokera ddala Anita Amongo n'agamba Honorable Mpuuga tajja kuvaayo tekitegeeza nti aba akyakiikirira ffe aba takyakiikirira ffe kubanga ffe tukozesa obuyinza obwatuweebwa abantu Evans abannayuganda bannonda era byenkola mbikola mu linnya ly'abannayuganda kubanga bannonda era n'okulonda Honorable Mpuuga okubeera leader of opposition namulonda mu linnya ly'abannayuganda era n'okulonda okumulonda ogenda okubeera commissioner namulonda mu linnya ly'abannayuganda nkozesa obuyinza obwo bannayuganda bwe bankwasa era n'okumuyitayo nti sookolekulire ge magezi genkuwa nkikola mu linnya ly'abannayuganda kati ekiri gy'ali okuwuliriza abannayuganda tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa, Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa, n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. nga bwe yabawa ekitiibwa mutandikwa ndowooza ajja bawa ekitiibwa ebbanga lyonna neera nga bwe nkugambye ekyo nkirekera mukulu wange ze njagala kwenkaleginga ffenna tukwatagane ffenna tumanye nti ekizibu kya Uganda ne Museven ate tuleme kwemalira gyesikufe ffekka twejjukanye yes buli omu alina okukola ekituufu ffenna tubeere ku bunkenke kubanga Museven atutega obutego but most importantly tugende maaso tumanye nti tulina ekizibu eno revolution si just usual strategy no tulina okubeera kaali eri ffe kennyini awo tusobole okubeera kaali eri Museven. Neyanziza ampuliriza omulungi program Lutindo Walusimbi Evans mu studios nina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform twogera ku nsonga eziriwo. Mwami Kyagulanyi, National Unity Platform nga bwerwana okulaba nti buli kimu kyonna kitereera mu ggwanga naye ate enneeyisa yaayo yo neegambibwa nti si nnungi. Kino tukyogereko. Nyinza obutakugamba nti ono oba oli oba ono naye bifulumidde bingi n'abamu ku banenyezebwa okukola ebyo ekibiina bye kitagenderamu n'abakyaliwo kati erinnya lya mwami Mpuuga n'abalala babaddewo nga bagamba nti ffe tugezaako okutereeza naye n'empisa mu kibiina temuli. Abaana ne badda ku mikutu aba National Unity Platform ne bavuma abantu abakulu mu ggwanga bayisizza amaaso mu kabaka bayisizza amaaso mu katikkiro buli avaayo abaako kyayogera gwe bavuma. Kaakati ekyo kibiina ki ekyo nno kibadde nange omutima nga ngamba naafuna ddi ku mwami Kyagulanyi ayogere ku nsonga eyo naye Kyagulanyi asirise busirisi awuno wano gwe muwevubi microphone yakugereko webale kumbuza ku nsonga y'abaana simpisa mu kibiina lwaki empisa mu bavubuka bonna mu Uganda zibasiiwuuse. Evans abaana basiiwuuse empisa abaana bamayuuse ate nakibawoningako ne mbagamba ekiseera kijja kutuuka kati mukyamwemwe ne mukyala bavuma n'ekiseera kijja kutuuka nga bamu bakwata n'emmundu nga sikyalina kyenyiza bagamba
ate nga tekyakatandika. Ba Museven bo tebavumanga buvumi. Ba Museven bakwata mundu ne bakwata nalijambiya kumaliza nga 500,000 people bafudde. Omwana tayinza kutuuka myaka 2, 3, 4 ng'anyigirizibwa agibwako omusolo kyokka bbibwa bubbibwa. Talina ddoboozi luli nga n'okuba essimu ku radio kiri wala naye kati laba intaneti bwejja yajjanga ekisima abaana nga talina kyakukola bakulabye ku kamera ng'ota abantu. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593886 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yeva abakutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kaawa. Tukola kaawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kaawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering ssaako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772443 Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.